Professor Lawrence Mukiibi ngono yava mu bulamu bw'ensi eno omwezi oguwedde yalekera bannayuganda bangi emboozi ey'okunyumya olw'omuwendo gw'abayizi be yazaalamu ssaako n'abaana be yaleka ku nsi. Ono kati omugenzi yawaliriza Palamenti okulaagira Minisitule y'ebyenjigiriza ekole okunoonyereza ku nneeyisa ye, kyokka ye Profesa munne Simeon Kaiwa agamba nti ekisinga obukulu kwe kulongoosa ku nkuza y'abaana. Bandite wano bwana buto akaana k'emyaka 5 nga bakasanze kali mu kikolwa kya sex n'akaana k'emyaka 5. Omuntu oyo akula oluvannyuma n'afuuka profesa olidde tuyayiye ebintu ebifaanana bwe bityo. Kati abantu bakulidde batandise okukulira mu freedom ey'okukola ebintu ebikyamu tewali abaganda ng'abakyali baana bato. Ono wabula avumiridde nnyo enneeyisa ya Profesa Munnoono gw'agamba nti ayongedde okubaswaza. Omuntu ne bw'obanga tozadde mwana mubeera myaka egisukka mu 3, 4, 5, 6 oba muntu mukulu olwedde atandise okulabirwako okuba nti osoma. Okusoma nakwo kwongeramu okuba nti weegendereza olime kuswala. Kyansonyi nnyo okuba nti osobola okuddaawo n'okola okuyiiya n'oyiiya abawala n'ogenda ngo bayiiye engeri gy'onaakolamu engeri gy'oneeyisaamu ng'ensolo gyebazi. Wadde nga enneeyisa ya Profesa Lawrence Mukiibi kati omugenzi yaweebudde nnyo abakenkufu bano, Kaiwa Simeon agamba nti bonna abasigaddewo balina okukola ebyo ebibaweesa ekitiibwa. Profesa soola nti baali bakola bubi, abasinga obungi bakola bulungi ddala bemmanyi. Abakola obubi basaana bamanye nti the doctors and professors bantu balina okuba nga balina moral philosophy, basomye ekimala the archetypes of society. Nolwekyo balina okuba nga bwe example yennyini entuufu society kweragira. Kyokka ono agamba nti Profesa Lawrence Mukiibi si ye yekka eyabadde akola bino, wabula ebikolwa ebiringa bino bivumbekedde nnyo mu basomesa ab'omu matendekero aga waggulu, era ng'omuze guno gusaanidde okulondoolebwa. Ne batuuka mu exam omusomesa yabakolera n'abamax ng'amamanyidde ddala kati example zaatuuka omu ne bamuvumpula takoze najja musabire birina okugenda mu maaso kusaasaana webibaseemu. Kati abaana banonyabonyeza obufuufi oba olutekisi ezitasaanidde ku kaseera omusomesa namwaliteku gambo yakale giyitawo nga yiyitayita so nga yayita dda. Nonno wasinzidde n'awa abayizi n'abazadde magezi. Abazadde batunulire mu katono n'obwegendereza. Tulina obwegendereza wajja bagenda kutwala abaana baabwe kusoma. Abaana bo balipootinga eri abazadde singa ebintu ebibi byakolebwa nga bagenza okusoma. Kyokka ono asabye ne gavumenti obutasirika wabula esituukiremu etaasa eggwanga Uganda. Wasaana obulewo etteeka erisobola okuggya omuntu awo ekika ekyo n'aloopebwa omusango ne gumusinga n'awa fayini oba n'asibibwa. Kyetaagisa sobola galeka bantu bootyo oyinza otya okuggya abaana bano 100 kiramba nobayisanga nobaleka n'embuto oba nobazaalamu abaana oba nokola kintu fana bwe bityo nosala abaana abagenda okubeera nga tebalina any basis of morals. Nze Robert Onyango, lw'emitwe 10.